Mu mboozi gye nkwolekeza ogenda kusinkana sister gwe nkakasa nti yayonoona ebiseera ku muntu omukyamu. Ebigambo nga olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda, gw'olabyeko ye mwana, better the devil you know than the angel you don't know, bikulembedde bangi abaami n'abakyala okubatwala mu bulamu obw'okwejjusa. Njagala tuwulire ekigambo ku kigambo otegeere nti waliwo olunaku olumu lw'ogwana okuyimirira ogambe nti abange ekimala kimala. Lwaki? Because you find yourself standing, sitting, sleeping, living in a wrong place. Ng'ensimbi zo zigenda, ng'obudde bwo bugenda, ng'emikisa gyo gikendeera. Omwagalo wange oyo gye namulabira twatandikira Juba, South Sudan. Nagenda oluvannyuma lw'okulemererwa okusoma, oluvannyuma lwa mukadde wange okuŋŋamba nti ssente ziweddewo, ne ntandika okukola. Nenkola e Kampala nga nkola mu maka g'abantu oba housemate. Nentuuka nembikoowa engalo nga ziweddewo olw'okukunya engoye omwoyo. Kati twalina mulamu waffe e South Sudan ng'akolerayo, n'agamba eno waliyo omulimu jangu okole. Ng'agamba muzayi wange nti muzayi wange bw'annamugamba nti nkooye okukola mu maka g'abantu testi nfunayo omulimu omulala, kwe kunkonekitingako oyo mulamu wange ne ngenda e Juba. Nagenda e Juba ntandika okukola omulimu gw'okutambuza emmere, era gwe nagenderako era gwe nasangayo. Ntandika okutambuza emmere wa mukama wange ng'era yansuza. Bwe nava nafuna oyo omwami yali kasitoma nga muwa mmere, kyavaamu n'ankwana ne twesiimagana ne tubeera ffenna. Ne ntuuka nfuna olubuto olusooka. Bwe nfuna olubuto olusooka tubeerawo luweza emyezi 6 nandeeta ewaka ewaabwe, nantwala ewaabwe nandagayo mu bantu be, era yandekayo nenzaalira eyo. Ye n'ayingira Kampala atandika okukola n'akasente ke akatonotono akasaamusaamu ke twajja nako, n'atandika okukola. Nandeka mu kyalo paka we nazaala. Namala ozaala ne bamugamba nnone ng'andeseeyo akabanga kawera, ng'alinganga eyanneesonyiwa eyansuula eyo mu kyalo ewaabwe. Ne bamugamba nnone. N'aweereza ssente n'aŋŋamba nzije mumusange. Ne ntambulira ku ssimu paka ne mumusanga. Ne tuddamu ne tubeera ffenna. Ne tubeerawo olwagira nfuna olwokubiri. Ne tubeerawo nga tupangisa, yali teyazimba. Ne tubeerawo n'enzaala olwokubiri. Awo wonna nga tannakyuka nga muntu, naye lwakuba nti eba tugambe nti nali mulaavu, obudde obwo nalina obuto bungi mu bwongo bwange nga sinaba kwawula red flags. Saawa zino lwenzi kati nzaawula olwekuba kati nkuzeemu mu birowoozo. Naye omusajja yandaganga nti oluusi nga sibifaako. Nga tubeerawo okutuuka nfuna olwokusatu. Olubuto olwokusatu we twakyankalanira, olutalo olw'amaanyi ennyo. Ali awo ampaanira abakazi. Addawo nagamba nze nina abakazi abalungi abakusinga. Nze mukazi gwe njagala gwe mbeera naye. Egwe nakuyamba buyambi okugira, nze nakuyamba buyambi okuwasa. Ndi lubuto lwakusatu ngamba bannange nkole ki? Tuyombye. Awo nno okubeerawo ebyo byonna lwakuba nti munenyezaako lwakyanywa omwenge. Ng'omusajja ampunyira, njukira nalina olubuto. Nampunyira
mugambako ne bannange onywa omwenge kowunya bubi ng'ekyamazima omuntu anywedde walagi ng'ate tomunywa ebyaddala aba akuwunyira bubi. Kati obusungu yatandika kunvuma nampeebuula ku mizigo gwonna yanvuma nampeebuula ne ku mizigo nempulya nga wantamye. Bakanti baffe abalungi naddala abategera Namugongo Bukeereri tubaleetedde estate eno nungi nnyo. Estate eno enayo amakubo 3. Yes, kitegeeza pooti ezikoona ku kkubo ziwerako. However, bannammwe bazitwala abajja mu inboxing obudde bukyali ababeera batukeberako bazitwala. First come first serve. Pooti zino ziri obugazi 5 ku 10 oli wadde mbotwala 2 emu oba 3. Byapa ku mmeeza kyapa mu ngalo amasanze n'amazzi namwe mubyerabirako weebiri neighborhood mugiraba masavu. Pooti zino zijjidde ku miliyoni 35 zokka ez'e Uganda. Sagala baga miliyoni 4 tetukaane ata 38 miliyoni 35 kyapa ku mmeeza. Nsenguka n'osenguka nemugamba mpa ssente ngende wa maama ne mbiyitira maama wange olonde lubuto lwa 3. Maama ne mbwe muyitira mnangamba jangu eno tujja tugira tuyiyayiya nennoba ngende wa maama ne muviira ngende wa maama tebyali byangu ebyaddala obulamu bwakaluba. Maama yennyini yaŋŋamba nti jangu ate yatuuka nanneefuulira ndowooza ng'alaba tumwezinzeeko sikola ate najja n'abaana obusente bwe nagenda nabo eyaŋŋamba nti tugenda kubeerako kye tukola ntuuka akasente ne nkamuteresa mugamba maama kasente kano katereke ondaba bwendi nti ndi muzito simanyi ddi lwe naazaala kubanga ekyamazima nali simanyi bbanga lya lubuto kubanga omwana saamulabira ng'era simanyi ddi lwe nzaala. Nalowooza mukadde wange akasente akaterese kumbe mukadde wange akasente yakalya buli ng'akateeka ku mumwa ng'akalya. Omwana atuuka andwalako obwokubiri bwe ndi mu kugenda kuzzaako maama mugamba leeta akasente toolako ku ssente ezo gyali mitwalo 15 toola ku ssente ezo mitwalo 5 tugenda mu ddwaliro bamukaaga tugenda mu ddwaliro tuziyanjaba omwana. Maama nga tabeera nga awuladde n'ekikumi. Maama nga ssente ezo naye yazikozesa nga talina wadde ekikumi. Maama wange yatandika kunyiiga oyo ayombye kumbe okunvuma yekangabiriza kasente kaikwaleki kasente tekaliiwo nga kati maama wange ddala mukolere ki mugamba ne maama kati lwaki tewaŋŋamba nti sente wazikozesa kati ngenda kukola nti esinga olubuto olunumira wano tukola tutya kati sente nakakuwa katereke nti in case lunumye naye kati labayo nebinsobera. Taata n'aŋŋamba taata oyo yebba wa maama wange maama tali mu bufumbo janzaala ali ku bufumbo bulala kati oyo taata yaba agamba enkya tukeere mutwale omwana piki kanjiteekemu amafuta esula nga mulimu amafuta enkya mutwale omwana mu ddwaliro tikonzikale katutwala mwana mu ddwaliro enkeera katukomawo katubeerawo ng'embeera etandika okutabuka nga maama ngobya abaana ng'angamba twala abaana egyobazaala kubanga ffe n'omusajja tetumumanyi omusajja teyakwanjula tetumanyi waabwe singa omwana afiira wano tukola tetubyogera tutya efamire ogiraba nti tebakwanjula naye ate bayinza okufuuka ab'obulabe ng'omwana waabwe afiiridde wano kwata omwana bazza ewaabwe nga nkiwulira era nali siina transport agenda nga nnondamu essuuti mu ngoye z'omwana wange nga maama wange ngimuwa nga mugamba maama tunda essuuti eno tufune transport yatutwala nga maama agikwata nga agitunda ku kyalo mu bantu ku kyalo baneiba nga bagigulaga emitwalo 3 kuba nali negigula emitwalo 4 naye ena gyagaana ovaayo emitwalo 3 emitwalo eyo gyesatu nabaliriramu olugendo olw'okuva gye mukadde maama gyali ne gyenzaala abaana nga sente ezo zaali zimmala
ng'azimpa kale nkeera nakeera bukeezi ku bbaasi nga musiibula amugamba maama kantwale abaana b'abandi nga nange mwennyini ndi muzito nga tuvaayo nga tugenda waabwe wa musajja gye bamuzaala yalina jjajjaawe yamukuza jjajjaawe yamukuza naye siteepu jjajja taata we yafa maama we yafa ne jjajja musajja yamukuza yafa naye nga waliwo jjajjaawe omukyala eyamukuza era gye twatuukira nga tubeeyo ng'atwaniiza yabeera naffe yatulabirira paka lwe nazaala nembeerawo ntuuka neetegula ngamba mukadde ono atulabiridde nange ke kaseera neeyambe omukadde muwewule ekyamazima mutuuliridde nnyo ate nina famire eno baana kati bafuuse basatu mukadde tumuzimbiridde obimanyi ng'omuntu omuzimbiridde embeera etandika okukyuka kuba tokola sabbuuni weetaagisa nakawera alina okuwoza buli kaseera omwana yafuse ekyamazima nga ntya okubeera nga musaba sabbuuni ngamba kanoonya akalimo nagenda ku ssomero erimu ku kyalo okwo kwennyini noonya akasomero nga ngenda wa dayirekita nga mugamba dayirekita banange bagenda osoma mpaayo kalimu baali banoonya omuntu ayinza okufumba obuugi nga bamunoonya nga mbagamba nze nsobola okufumba obuugi akalimu kampe nja kusobola okufumba kabagambe onoosobola nti nja kusobola buli mwezi 6,000 obwakuuku ng'afumba obuugi kate efumba ne ku mmere y'abasomesa nga bakkiriza okukkiriza naye ng'omukyala dayirekita ng'agamba nannyini essomero ng'agamba naye jjukira olina gy'obeera ew'omuntu tugende tumusabe ovengayo okukola ng'ategedde nti wajjooba okoze ki wajjooba oli nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri omwaliro ogwokusatu yenna furniture yitawo okkokoleka tuwa lambulako bulambuzi tunuulira furniture amanyi ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture ow'omulembe gw'otwala ku buko n'oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so ng'ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yatta enswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akuweereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo konze kale nga tugenda nga muleete wa jjajja ayajja ambuuzaako bulungi ng'amala amunnyonnyola nti ono muzzukulu wo muka muzzukulu wo omuwadde omulimu ku ssomero okufumba buugi nakufumba mmere y'abasomesa naye tusaba ajja kubanga aviirako wano n'ekirala abeere nga gyali ng'omanyiiyo jjajja yakomba kwerima yagamba tekisoboka oyo teyajja kugaggawalira ku kyalo kuno bw'aba asazeewo kwagala kugaggawalira kuno nedda agezeeko ewalala teyajja kugaggawalira wano ku kyalo kino teyajja kugaggawalira kuno emirimu gy'ewaka abaana agikola ddi nga bw'atyo omukadde ng'omulimu agulinnyamu nga ngamba kati nkole ki kwaliko amasomero 2 ku kitundu okwo nga n'omulala dayirekita nga mulaba nannyini ssomero ddala kati ogwo omulimu gufudde ng'omulimu omulala gulabikawo ng'omusajja ngamba nze omulimu weeguli gwe kasitoofu nawo osula nga mmunnyonnyola nga mugamba nti nasose nenfuna wali omulimu naye obuzibu sina bwensula ngagamba munaku kaama keerandiza kokka noonyawo ennyumba obeeremu ove wali ogenda ng'okola naye nkigula ekiteeso munnange nfuna kayumba
oli yali alundira mu bugoko naye nga yagenda nengenda nekasaba nnyiniko naŋŋamba akapangisa mutwalo buli mwezi nakkiriza ne mugamba nja kukusasula ng'omwezi gukoze eki gutuuse nga bansasudde nja kubansasula oyo eti kale akalongoosa nga nkayingira nga mbeeramu ne bebi abaana babiri nga mbalikayo ewa mukadde ewa jjajja nga mbalikayo kumbe mbaleseeyo ate mukadde tekimwisizza bulungi agamba lwaki abaana bonna tabatutte mbagamba bannaaye kunoze siinaako lusuku abaana nababeezaawo ntya neno ndi mukweyiiya bweyiiya bannange naye obudde bunaatuuka nembeera bulungi abaana nja banona mbeerawo nkola awo nno munnaaye teka vidiyo yajjira akalimu ne kagenda akalimu ne kaggwawo akalimu kange ne kaggwawo olwa covid nga sikyakola neŋŋamba kati binsobedde dairekito yeyampa akalimu yeyampanga emmere nga mpa emmere nga mpa emmimbi nga nnima ku kyalo nalimanga ku kyalo nnima mu lusuku lwe nga bwe nnima mu lusuku lwe ampaayo ettooke nendya obwe mba siina sabbuuni nemugamba dairekita siina sabbuuni naye kati luno olubimbi lwompadde leero mpaamu ssente nsobole okwegulira sabbuuni ne sukaali ngule n'obuugi nnywe nsobole okufuna amabeere g'omwana koye nti kale tewali buzibu bw'obanga oyagala mmere ngamba nti kati ku luno olubimbi oyagala mmere nga nkuwaamu mmere bwentyo bwe nakikola mukadde yagenda okulaba covid etuuse sigenze oba simugjeeko baana ate ku kyalo kwendi namusanga ayimiridde ng'agamba dairekita abadde ampa emmere n'amugamba gwe osibye omukyalo ono kuno gwamusibyeko ku kyalo kuno kuba gwe omuwa emirimu ate gwe omuwa emmere lekeraawo omuwa emirimu nze simwagala kweno ku kitundu bw'aba yanoba nga yava ewaffe n'atulaba nga tetuli nga takyayagala muzzukulu wange ne ku kyalo simwagalako ngamba na obulamu bukalubye kyenakola natetenkanya ku kyalo okwo okuliraana waliwo ekyalo ekiriraanye waliyo sezaala wange senga wa taata w'abaana abeera sezaala wange kubanga oyo senga wa taata waabwe abazaalibwa ne taata we abeera sezaala angenda gamunyonyola nga mugamba obulamu bunkaluubiridde nyonsa nembadde nsaba nkuwa abaana nze ngende njiiya obulamu ekyamazima obulamu bunkaluubiridde naye neetaaga okukola ki okuyiiya abaana bange sibasudde nti sibaagala mbaagala naye mbeera enkaluubiriza sirina bwe ngenda bakola ewaffe mwamisozi ewaffe tewabeera muzzukulu taata waffe yakitugambirawo nga tukyalina bato nga tuli mu P5 awo n'atugamba nze mubanga muzadde abaana bammwe temuleetanga yatugobya abazzukulu ewaka yatugamba nganze bwe mbeekuliza nga bwe sibawadde muntu yenna nammwe bwe mubanga mwekulizanga abaana bwe mubanga temusobodde n'agamba mufubanga nnyo ne mumanya gye muzadde abaana embeera bwetuukangawo nti mwawukanye n'abaagala bammwe abaana mubakwate mubateeka ewaabwe gye babazaala naye wange saagala muzzukulu buli mbuzi ku nkondo yaayo kati nakimanya nti ewaffe sisobola teekayo muzzukulu sisobola batwalayo baana nga nina genda wooyo sezaala bambi yakkiriza teyangoba nga nzigyayo baana nga mbaleeta nga bamuleetera nga noono ku mabeere omuto namuleka wa myezi 8 oyo wokusatu gwolaba oyo omuto namuleka wa myezi 8 ne mujja ku mabeere kwolwo bonna ne mbaleka ewa senga wa taata waabwe jjajja waabwe ne mbamulekera ne ŋŋamba nze kati ngenza okutoba nansi nenzira nenkwatamu obugoye bwange mumakya nakeera bukeezi nga nninnya nga nzija Kampala nga ntandika kutoba nansi
bwenzija ntandika okutoba n'ensi olwo nga nasuze nayogedde ne sisita wange nga yandabidde omulimu ennamusera okwowulirayo nga gwa woteeri naye ku lunaku bampa 2500 neŋŋamba nagenza omukazi alina abaana 2500 bino zigenda kunkolera ki naye saazinyuma ku ssaawa eyo kuba nali neetaaga ka transport ate nve kuogwo mulimu ate nfunako akasingako nakakola nakolawo wiiki emu nafunamu omutwalo gwange gwali mutwalo gumu ndowooza obanga n'4,000 nensiibula bulungi omukyala ne mugamba nze ngenda Kampala guno omulimu sijja kusobola kulabirira baana nina abaana 3 n'okujja wano ndi nakawere nabadde nnyonsa era amabeere ngajjanjabidde wano era nga yandabanga nga ngula amakeere ndaga kapiso nga bwenzijanjaba amabeere namba tewali buzibu ne musiibula bulungi neneeyongerayo Kampala kagenda wandegeya nga ntandika kukola eyo ntandika kukolera mu woteeri kuba gwe mulimu gwe nasinga okuba nga gungutegeera ntandika kukola ntandika kutambuza mmere nkola nawezaawo obusente nyingidde mu bibiina by'abakyala beyigira tukola sako tulina ekibiina kya sukaali ne sabbuuni nga tukola ogenda omuntu watuuka okufuna ogenda ku dduuka n'ogula sabbuuni ne sukaali omuntu waabanga yafuna ku olwo ne mumuwa sabbuuni ne sukaali bwe bityo munnange nga nange sako yange etuuka nga mbifuna nga mbitwalira jjajja w'abaana nga mugamba naye kano kenfunyeeyo nga mulekirako ne ku sente ng'abaana bange mbagulira ku ngoye nga nzibalekera mu kyalo nga nkomawo ng'era nziramu nga njiriba omulimu gukyaliwo nga nkola waliwo munnange eyali agenda ebweru nga ŋŋamba naye tutambuze emmere nti naye gwe tuwulyanga wano okwoyeewo nga mugamba munnaye nakoowowo naye ekyokukola sikirina naye woba olina pulaani ŋŋamba ina pulaani yogenda ebweru naye nze wekugambira wano mumaze okukola ki maze obigobako naŋŋamba nja kuwa ennamba nga maze okugenda era bambi kyeyansuubiza ekikola bw'amala okutuuka eno ampe ennamba agiwa omuntu bw'agiwa omuntu nga mugambe maama Kama mbadde ndakwogera ennyo mugambe nti gundi yagimuwadde nakitegeera kuba yali yaŋŋambye bw'oli bw'amuwa ennamba eyagimpa njogerezeganya n'abantu abo mala okwogerezeganya n'abantu abo bambuulira nti jangu booti ne booti nga nange ntambula nga bandagirira bulungi kampani bweri nga bambuuza amannya nga byonna ngangira nga bampandiika nti olina endagamuntu nti njirina nga byonna biggwa olina abazadde nti ye bonna mbalina bonna balamu weebali nti ye olinayo ku baana nti abaana mbalina bato bagamba kati gujja kusobola okukola olw'ensonga nti olina obuvunaanyizibwa olina abaana nti ye nja kusobola nga bankolako nga mbeeraawo prosesi zonna nga wozitegeera ez'okutambula nga ziggwa ngeno bwenkula mu mmere yange ebaŋŋamba kati leetayo ku ssente bwe ziti nga bwenfunayo nga nzeeta enfunayo nga ndeeta ekiseera kyatuuka ne kiggwa ne baŋŋamba kati saawa yakutambula nentambula nenzija bonna obudde nga twayukana n'omwami nga namulekamuuko nenzija eno mala okutuuka nkola malako emyaka gyange 2 n'emyezi 4 nali nafunayo mukwano gwange y'oli mukama wange yampa omulimu e Kampala yoyo mukwano gwange kamugamba njagalayo akataka ngambe oneesize nti nyenkwesize munnange ngampa nga muwa kagundi kasente nga ngulira akataka
namugamba nno njagala nakuzimba lisinguli nteekeramu buloomu koye nti kale tewali buzibu nakola nga bwemuweereza nkola bwemuweereza ntuuke ku kiseera nempulyangu omugongo gunzita embirizi nga zinuma neŋŋamba nno neetaaga okuddeba okuwummulamu olwo mpezeza emyezi 4 mpezeza emyaka 2 n'emyezi 4 neŋŋamba kati kanzirekeeka nenzirekeeka atuukira waffe nempumulamu nenfuna akadde neŋŋenda ewa mukwano gwange nanambuza akataka keyangulira n'abindaga ebalansi gwe yali alinawo nenga kati balansi ono ate mmalirize kuba navaayo simaliriza ng'eri ku olopuleti nenga basinza kwata akasente kano nti ate kakole ki nkonoone nti ate mmaliriza kano kennyini kennokwata ate nenzirayo nsobole okumaliriza nti kale nga ngenda nga nnambula baana bange nga mbalabako nga ngenda nga ndambula muzeeyi maama muzeeyi taata nga nkoma nga mbasiibula nga nziramu ate buto nga nfuna kampani nga mbigirako bulungi nnyo nga nkomawo enkomyewo nga before nga sinnaba kukomawo ngenzeeko ewa mukwano gwange omu mukyala oyo mukyala kyeyamaani ngendayo banange ansanyukira ngamba bunnange bwabulirawa nomugambi naye obumanyi abulira eyo bintu byakutetenkanyako ye munnange era tulina okukola nga mbuuza kulagirira ebbaawo waali taata w'abaana waali nti yendagirira nga ndagirira nga ngendayo nga musisinkana ntuukawo baali bamukozesa musangawo nga bamukozesa ku mulimu nga yandaga nti awo waasula kumbe alabika ye si waasula naye teyaŋŋamba naye ngaera nali siraba mufaliso waasula kaakati naŋŋamba nti busula wano nti nanga nange ŋŋamba banna ate nange eri bajjukira badde bansuza nange njagala kuvaayo ewaka kubanga ewaka nagenda olaba nga niŋŋanga abanyigiriza nga omanyi omuntu omukulu otuuka ekiseera ng'ewamu mutuufu owulya tojjaawo ng'olina okuvaawo oweetegule nga nkomawo nga ŋŋamba kati ono mulabe alabika yakyuka empisa nga nange enkomawo kati obusente anoonya ennyumba nga tubeeramu nze nasasula gemazima kuba yankaabira naŋŋamba sina sente nze gwolaba ebintu bizinesi yange yonna bagibba ne banzibako buli kimu mumbalimba ndisaabifaako kansasula sente nga tubeerawo tubeerawo ngeno naye ng'eri puroguramu yange ekyagiriko tuliko embeera awo olunaku lumu ŋŋanda ku makya wakolera nga nkwata busente nga mbumuwa nga atandika bizinensi saamuwa sente kati nti agenda agule ebintu nze mwennyini twagenda ffenna tugule ebintu buli kimu ekyetaagisa bintu bya saaluuni ey'abasajja nga tubigula masiini 3 entebe mira ekifo tukisasula masanyalaze nga gayingira ngaekeera atandika kukola munnange bwetuli awo nga nange ebyange eno bwembigobako nkomewo nsobole okumaliriza akantu kange munnange olunaku lumu musanga ku vidiyo koolo ng'ayogera n'omukazi naye namugwako nga tandaba kuba yali tansuubira naye saawa zaalinga 4 ez'okumakya musanga nyimirira bwe nti ntunuulira omukyala mu ssimu kati yandabira mu ssimu napapa essimu n'agijjawo bw'ati kati essimu bw'agijjawo nemubuuza ani oyo gw'oyogera naye naŋŋamba mboyo senga wange gwenjogera naye nemugamba ekiki mbu senga wange gwe mbadde njogera naye
ne mugamba ne bannange lwaki olimba basenga abo bonna mbamanyi basenga abo bali basatu nangamba oyo naye senga wange kubanga oyo teyazaala kati kyova olaba omulabanga omuto ne mugamba ne naawe mbalaamu ku magezi lwaki onnimba bwotyo bondabako amatompitira ddala pusi kyogamba saawe siyinza kwawula saizi z'abasenga abo nangamba mbu oyo senga wange lwakuba teyazaala lwagira ngamba waayi kanneesonyiwa omuntu ono nenzirayo ewaka nembeerayo okwo ensirika wetusula naye nga bwe ngamba mukama katonda nsaasira ebintu byange byangu biyitemu nviire omusajja ndabika mumazeeko emirembe alina omuntu gw'ayagala gwengenza omusanga naye mu bulamu naye ndabika nze ndi batataaganya mukama yangunzija wano eno kati we yakomawo ewaka ekiro ng'akukuta n'essimu ng'akukuta nga takyagiteeka wansi lwemunga mugamba paka ku simu yo nkubiseeko njogereko ne muzayi gwa siinako kuno airtime leeta nkozesewo ku yo yagijjawo n'agiteekamu mangu wawo password n'ateekamu password ne mugamba kati muzayi wange wabeera nga ali bubi badde njagadde mubuze nagamba va ku simu yange twena yo ngamba oke tubireke teyaddamu kuteeka simu wansi nga ne bw'aba agenda kunaaba agenda nayo mu kinaabiro agenda nayo nga tagituuzizza okuva lwe namusanga n'omukazi oli neŋŋamba ndi wano omuntu ali mulaavu na muntu mulala nze ndi wano mala budde bwange katonda nga nsaasiranga ebintu biyitamu kanninnya nga nzija jjo lyabalamu omwezi oguwedde nga yeewamba ng'agamba nga ŋŋamba mbo nagudde mu babbi ne babba essimu yange banzibyeko buli kimu sikyayina kintu kyonna siina ssimu nga essimu afunye ya muntu mulala gy'ayogererako kumbe yeewambye ayagala musindikire ssente nange nali mugezi ne ŋŋamba sirina ssente sirina ssente ngana sirina ssente naffe tebanaba tusasula eggulo limu yaŋŋambye nti buli kimu bakibbye essimu bagibbye enkeera yateekako essimu naddako online naye mukuddako online yajja na layini mpya zonna nga mpya olwo ziri aziyiye z'abadde ayagala okunnimbirako aziyiye ko birowoozo byange ne ŋŋamba kati eyagambye essimu bagibbye kati saawa eno essimu gy'ayogererako agijjeewa ekyo ne kimpa obwongo nti abadde yeewambye nga nnoonyaamu ssente naye yansanga nange nnakoowa kati nga saamubuuza nti essimu wagijjeewa nasirika ezo layini agenda okujja nazo empya nga kubundi ku profile kuliko omwana oyo ng'ali mu myaka nga5 saamubuuza nti oba ono omwana ki kuba ekyamazima feeling ezo zaafiira ddala nga nsirika tubeerawo twogera bandi awo saagala kumulaga nti ebintu byakola mbimanyi saagala kumulaga nti nakitegeera nti yazaala omwana saagala kumulaga nti nkimanyi nti alina omukazi lwaki saagala kukimulaga kubanga nkyamweguya okumbeerera ku sayiti ambeererewo kubanga oli mukyala yatuuka naŋŋamba ndi bize ennaku zino zonna ndi bize emirimu ginkwata wa woteeri emirimu ginkwata mbadde nkusaba onoonyeyo omuntu akubeererawo okwo bambi namuwuliriza ate ekyamazima nga kituufu abeera bize kati ono lwaki simulaga nti era simugamba nti nakitegeera nti wazaala omwana era nakitegeera nti olina omukazi namusanga ku vidiyo koolo omwana namulabye nga ndi wano eno ate mba ndi awo guno gwennyini guno gwe tulimu guno ngenda okulaba ku profile pic ng'ataddeyo omukyala ne guno gwako omukyala yaaliyo ku profile pic naye era nawe simulaga nti nno nkimanyi
nze nayefuula musiru kubanga njagala asooka amaliriza ekintu kyange. Siyinza kwonoona mbeera, nze nja kumulekaawo mu bbanga nkola ebyange. Mutamiivu, anywa walagi, anywa omwenge, tugamba mwenge kuba walagi era debbiya mwenge. Anywa walagi, alya amayirungi, anywa sigala. Omusajja ng'anywa sigala nga gwe tomunywa, oba omuntu yenna waaba mukazi naye ng'anywa sigala oba ng'anywa omwenge oba alya amayirungi, ng'ebintu ebyo bitamiiza gwali naye nga tobirya oba nga tobikozesa, biwunya bubi. Okiwulira? Ate sisobola mugamba nti jjayo abaana eri gye nabaleka ewa ssengaawe. Mugamba kimu nti genda olabe abaana, naye n'okubalaba bannange mmala mulemerako, n'omulemerako naye ng'abaana babe. Talambula abaana, talina budde bwe yali agambyeko nti kati kangende ndaba abaana. Okiwulira? Naye nga distance waali ne gye bali wantu tewatwala bukadde bwa ssente. Okiwulira? Naye oli talina mutima gwagala baana. Oba tugambe nti omuntu yabeera n'omuntu yali tamwagala ate nga talimwagala, abaana ne bajja, naye n'abaana abo we bajja tabaagala lwakuba nti omuntu oyo yali tamwagala. Naye kafiizi agira n'awaayoko, nange nensindikayoko oluusi abaana bange babagulire ku ngoye, naye bwe nasookeranga tabalabirira. Namala kumukanda ne mugamba gwe ngenda kukutwala mu b'amateeka, ate kisaagala. Saagala kutwala mu kkomera kusiba. Lwaki nkuteekako ekyo ekikuli mu ngaaziifu nkukakasa abaana babo? Lwaki mba nkutwala mu mateeka? Saagala. Njagala oweerera abaana bw'oba ofunye tetenkanya kyonna nga wekisoboka. Abaana oteekeyo ki? Ssente. Akasente awaayo kaawaddeyo. Wadde alwawo naye agira n'akola ki? N'akateekayo. Naye nakumala kumukanda kumulemerako. Naye kati ono omwana gwe nalaba gwe yazaala gwe yamuteeka ku profile pic nga yenna ayambadde bulungi nnyo uniform, ng'omwana anyirira kuva ku nviiri kuba bamusibisa enviiri mpaka wansi ku ngatto nga yenna anyirira. Naye nga bali be yanzaalamu omala kumukaka n'omugamba gwe fiizi, bannange fiizi. Abaana be nabalekera bamala kuŋŋamba ne baŋŋamba n'abaana babagobye. N'omugamba naye bannange bwe bw'obeera okola ku balala abaana bo lwaki tobateeka mu bajeti? Lwaki olinda okubanja? Naye nolowooza school fees ssente mmeka? 24,000 abaana 3, buli mwana 60,000. Kasomero kali tekabadde kabi. Tekabadde kabi. 24,000 naye nazo zimwekubye mpi. Sigamba nti zimwekubye mpi nti taziraba, wabula omuntu aba si musasuzi busasuzi kubanga akola bizinensi. Nze mwennyini nze namuwa capital. Naye munnaye byebyo bye yansasula byebyo. Naye sinaba kugwamu ssuubi. Oba oliawo Mukama alinsaasira nampa omusajja gwe ndikaddiwa, naye sinaba kukaddiwa era sinaba kwemalamu ssuubi. Kansooke nteteekanyiriza abaana bange, nsaba Katonda ansaasire, nkole akasente, mmalirize akantu kange ako kegambyeko ak'okuzimba, nkamalirize. Bwe ndiba nkamaliriza ate nnyongeremuko akaseera. Bwe ndiba nfunye akasente ngulireyo abaana bange akataka ne weeziriba yiikeezi 2. Mukama bw'alinzija mu bulamu bw'ensi eno ng'abaana bange mbagulidde ettaka. Kuba abalenzi baliko 2. Mwana omulenzi omuleka mu nsi muno nga talinaako wadde ettaka waayinza kuba nsiisira. Naye at least omulekera akataka ako. N'agamba maama wange teyalina nnyo, naye ate at least akataka yakateekawo. Omwana oyo aba tasobola kulemererwa. Ekiwulira? Aba tasobola kulemererwa nnyo ng'omuntu gw'olese ku 0. At least atandika n'ako akatini k'oba omulekedde. Kaakati eyo y'enteekateeka yange Mr. Suzy, embeera gye mpitamu, naye nga nsaba Katonda ansobozese era ampanguze. Era Mukama musaba nnyambe ampe obulamu, ansaasire. Kasente bwe ndiba nkafunye abaana bange nsabe mbagulire akataka, mbateeremu emmwanyi.
ali bagamba ati maama neetaaga okwetongola nga mugamba mwana wange zimbaawo era kale siri mugagga ndi mwava atetenkanya naye ekyensaba Katonda annyongera obulamu alabe nti ekintu kino mu butuufu nkolera abaana bange ansaasira nyongero ampa ku bulamu at least nve mu bulamu bwensi ng'abaana bange mbagulidde akataka weebakuba akasiisira webalizimba nti bagambe nti awo maama waffe yatteerawo kuba oli omusajja taliimu wadde endowooza myaka 12 gye namala naye myaka 12 abaana bonna nabazaalira mu muzigo talina pulaani ezimba ate azadde ebweru ate alina n'omukazi omulala gwe yayongeddeko sitiirwa akyali mu muzigo ate era taligulira baana ttaka kuba oli ebirowoozo tabirina omusajja anywa walagi ng'abadde muvubuka n'atandika okunywa walagi taba na future aba amaze obwedde okugitta kukiwulire so kati oyo Yesu mulina amusuubi nakita nemanya nti ono loosi njereere naye njagala abeere nga ambeerera ku saiti awo okikulira kuba oli omukyala yaŋŋamba ali bise tagenda kukola ki emirimu gyamusukkako bambi naye sirina kyemulaga n'eki nti mmanyi nti yazaala ebweru era nasirika bwecce era muli ebirowoozo bibimuwa nti sirina kyemumanyi n'omukyala ne kati yali ku profile pic kubanga akozesa line ezi 2 zonna za MTN emu profile pic kuliko kifaananyi kye endala kuliko kya mukazi naye sikimunyegako era sirikimunyegako okiwulidde sirikimunyegako byebyo nno munnaye sula bulungi Mr. Suzy nga bw'ogambye nti okujjako okubanga ekyomusajja ono ekyamaanyi ky'omwetaaza kwe kubanga akubeererawo okumonitalinga oba okudukanya ebyo ebibeera ku sayiti yo ndooza kakati ndaba nga ye ensonga enkulu lwaki tugwana okusigala nga tulinga ababeera mu relationship eyo okumala akabanga akajja ndooza relationship eyo kubanga kakati amanaginga ebintu by'oku sayiti yo okutuusa ng'omaliriza bwe muba mutunuulidde sisita ono alina ekirabise mu ye n'atunuulira obulamu obw'okugezaako relationship endala agende ng'agalangatana n'omusajja omulala tamanyi binaavaamu oba oliawo oli ayinza n'okubeera omubi okusinga ye n'agamba nti gw'olabyeko ye mwana olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda embeera bwe zityo tezikomye kusiba bantu mu relationship naye zigenze wala n'okutulemesa mu mirimu gyaffe ng'olunaku lumu kikwetaagisa okuzuukuka weekandagge olekeraawo okugenda ku kitongole kyekimu ky'okoleddemu ebbanga eggwanvu naye nga tekikugattako nga tova mu kifo naye nga kye kitongole kitambula ng'olumu kikwetaagisa bwetaagisa ogezese ku bulamu obw'okumala wiiki obw'okumala omwezi nga you are not going in the same place gy'obadde ogenda for the last 1 2 2 5 20 years abantu abamu bakyali mu offices bakyalemedde mu bitongole naye nga ekibasibyewo butabeera sure kiki ekiyinza okujja mu maaso ne basigala we bali nga beemulugunya nga tosobola gamba nti bali comfortable naye buli lwe balowooza ku biri ebiri mu maaso oba mu biseera byabwe ebijja nga tebali sure tebasobola be predicting ekyo kyokka nga kisobola okubalemeza mu bitongole gye baba njala kuwa ekyokulabirako nti abantu bangi bawunzise bookyeza emyaka gyabwe gyonna nga bakolera ekifo kye baali bagwana okubanga bakivaamu the last 5 10 15 years ekitongole kyo ne kituuka okubanga kye kikusindiikiriza ne mu relationship waliwo abantu ng'olabye engeri zonna eziraga nti awo tolina kubeerawo n'olinda olunaku omusajja lwali kuba omukazi omulala embaga n'olinda olunaku muwala oba girlfriend wo lwe bali mu kutwalako ne bamuwasa ng'olaba n'otandika okuzaayo akatamya amamega nga waliwo by'ogattagatta wallahi ebyali bikwoleka
okubanga osobola okumanya nti awo tewali mulamwa. Nobeera mu relationship ng'omusajja akulaga nti akuyamba, ekibuuzo bw'alirekerawo okukuyamba olibeerawo otya? Eri abawala ababeera n'abasajja ng'amulaga nti yo omukazi oyo waatali oyo omusajja tasobola kubeerawo. Kakati bukeera enkya ng'eyabadde yakulaga nti waatali tosobola kubeerawo, kakati ate ye kennyini nga yavuddewo. Tewategeka safe landing n'osigala mu bbanga. Abaagalwa, ng'olaba kyo eno kibeere ne ku mikwano gyo. Waliwo lw'otunuulira mikwano gyo n'ogyekenneenya ebbanga lye mutambudde, nga kikugwanira okukkiriza nti oba oli awo ogwana okuleka omuntu oyo bw'obanga ozudde oluvannyuma nti ono yali beta, nakyo kizuule omukisa oguddayo bwe guba weeguli ogukozese ng'omuntu oyo omulaba mu ngeri etali ya bulijjo. Sikugamba kukeera enkya ono bye busungu, weekaamwana oba weekandagge, njogera ku kutuula ne weekennenya ekintu ky'olimu n'otunuulira kye wali osuubira oba bye wali oyagala ebiruubirwa byali ki, n'obuuza obanga okyali ku mulamwa oba oli awo bakuwalula buwaluzi, n'oyongera okubeera mu relationship olunaku, ewiiki, omwezi, omwaka, ng'ebyo ebibuuzo buli kaseera bikuyamba okubanga bikujjukiza okukuba mu ttooki okukakasa oba ddala ng'oli mu kifo kituufu. Abamu mutya buti kakati ono omusajja bw'aba taliiwo, kati ngenda beerawo nga sirina girlfriend, kati ngenda beerawo nga sirina boyfriend, ngenda beerawo nga siri mufumbo. Naye ng'olumu ogwana bugwanya okutomera okutya okwo. Bw'obanga tofunye relationship ndala mangu oba oliawo nga gwe bw'olowooza, era obeera olinako by'oyize, ne bwe kuba kwezuula nti oba oliawo gwakwata obubi ebintu, omukisa ogwo nagwo n'ogukozesa. Naye njagala kubategeeza ebigambo bino. Okwesiba mu relationship, abo be bawala agaana atunula abantu kanja kuwa ekyokulabirako n'abawolenzi gye bali abatonotono. Agaana ava ku campus oba yagenda ku campus oluvannyuma lwa senior 6 nga balabye alina omulenzi gw'ayagala oba alina omuwala gw'ayagala, ne babalaba bombi bagenze ku campus batuusa graduatinga ng'abantu bakyabalaba, batandika babalinga ba mikwano. Kakati ensi yamanya nti ono boyfriend girlfriend, oli n'atuuka okubanga atya n'agamba abantu ababadde bandaba n'omuwala ono bagenda kundaba batya, abantu abadde bandaba n'eggaayo ono abasuubira nti twalibadde ekyokulabirako eri abavubuka abalala bagenda kukitwala batya. N'obanga ezo z'ensonga z'osinziirako ng'ez'enkomeredde, get me right, nabagamba sometimes public opinion esobola okumatalinga, but it doesn't dictate. Public esobola okugaana relationship eyo nebeerawo only if mwababiri mumanyi kye mwagala era nga mweriyo ebyaddala. Public ne bweri baagala etya okubeera awamu, ne bweri kipika etya nga mwababiri temukiwulira, njagala bategeeza tekirikola makulu. Naye abaana ab'obuwala mu compromise nze n'otandikira omusajja business kubanga ensonga gye yakuwa talina ssente zimala kukusobola kuyimirizaawo, nga tujja kukwasaganya n'okwata akasente ezo, akasente ko milioni 10 milioni 2 n'ozimuteekamu, n'amala okuzikwatako n'abuuka n'ayongera kuba muzibu nnyo. Bino bye bibasindikiriza. Omusajja n'akugamba nti nze okuwasa nandyagadde kuwasa 2-3 ogenda okubalabala nga tuli mu 2-26 awaliwo emyaka giringa 3-4 ng'omubuuza ekizibu kyo ki, nti bwe ndaba okujja wammwe twetaaga ebintu bino na bino naye sente sinabeera ku ready nazo, so ebbanga eryo nzikiriza ndi yoba nzifunye nti watya singa nzikuwa. Omukazi ayogera. Lwaki owulira nga olinga agamba nti eno relationship ke kasuwa k'olina? Abo abawala gye bali, n'addayo n'azaala mu musajja gw'atalina kuzaalamu omulundi gwakubiri, n'addayo ne yeekomiitinga n'omusajja gwe yali tagwana kwekomiitinga naye for even a month. Naye nga mulina okutya okuli, mulina ekibeerawo, mulina ekintu ekyo ekibakwata obwongo. N'obeera n'omusajja n'akubonyaabonya, n'obeera n'omuwala n'akubonyaabonya, temuli bampeta nti oba muli bagatte, naye ng'oli awo osibidde ebirowoozo by'osibidde obudde bwo, amaanyi go mu relationship.
ate no nga nkubuulira bikosa abasajja ne bino bikosa nnyo abakyala kubanga ku nkomerero n'engeri gye bateekamu ebanga yakigwi kyaddalu. Omusajja n'azuula obunafu bwonna atandika okubukukozesaako nga tomanyi n'akumanipulating nga n'akwetolooza wano nze ngenda kivaamu n'otambuliranga mu kutiisibwatiisibwa kubanga owuliranga omusajja oyo bw'akuva mu ngalo bagenda kukusekerera. N'alya ssente zo n'ozimba amaka n'omukolera bizinesi n'awunzika ng'akulesse ku bitaala naye ng'omukisa ogwali gwetegula ekibabu wali ogulaba. Bye bino bye mbagamba nti buli kaseera tuwewe tuteeke relationships zaffe ku minzaani mu ngeri ez'enjawulo. Relationship eyo giwewemu. Omusajja akwekyangiddeko n'akulaga nti akuyamba wamuzaalamu omwana n'otuuka okubanga omuzaalamu baana n'akulaga embeera zonna n'osigala ng'okyesiba ku oyo. Lwaki owulira otya okutandika obulamu obulala n'omusajja omulala? Ani yabagamba nti buli ava mu relationship kimukakatako okubanga afuna relationship ndala? Obulamu tebujja kwetolola ku kyenkomeredde nga relationship naddala nga tekola makulu. Nze mbagamba nti it is good to be single but it is better to be married. Njagala kutandika okunyweza ekigambo ekyo naye nga tokola nsobi mu kyo. Kirungi nnyo okubeera nga oli single n'ekisingako okubeera omufumbo. Oteekeddwa okutunuulira single life ki wetugamba nti kirungi okubeera single. Era bufumbo bwa kika ki bwetuuka okugambirako omuntu nti n'ekisingako okubeera omufumbo. Si buli bufumbo bw'olowooza nti bwe twogerako. Twogera obufumbo obugamba nti ababiri bwe babeera awamu babuguma. Omu bw'abeera awamu ayeeka mwana n'ateekako piro n'ateekako biruve bedi kava masuuka byonna n'ateeka okwo naye nga tabuguma. Naye njagala kutegeeza eriyo abafumbo abali mu bufumbo nga n'okubuguma tebabuguma, nga tebalina babeezi gwagamba nti ono ayinza okwombeera ono ayinza okwompulira mukwano nabo gye bali. Nolwekyo totabula bintu bino. Abantu abamu mwesibye mu relationship naye nga gwotya kikubeera mu bbanga nga tolina relationship nga gulinga omulimu kubanga nze mbagamba nti si kirungi okulekawo omulimu nga tonna bakakasa mulimu mulagozzaako. Mu relationship si bwe bitambula. Muleme kujja bintu mu field endala mujje mu biyingiza eno mu bufumbo oba mu mukwano. Naye abamu bagamba nti kati kanjira nindako bwe naafuna relationship endala then awo nja kufuna amaanyi agamwegobako. Ogenda okubanga agamba nti kati ekiseera ky'okumugobako kiringa ekize ng'olwa lwakudedeza ate ng'oli lubuto lwono awo emyaka emirala ng'ebiri ne gifa. N'otambulira mu bulamu obwo bwasengavudde nga zzeemu ng'oddinga n'ekintu kyekimu tekiyildinga results ziri awo zitusanyusa naye nga miranga miswiba myereere all the time. Wano sigamba buli omu kukeera nkya kudduka relationship. Naye waliwo be mbagamba nti ekimala kimala. Olinda kumala kulaba ki? Omuntu akutundako byonna byolina kubanga oyagala okukolerera, oyagala okulaga nti relationship oyo gyetaaga nnyo kubanga otya okugeza akawala ne weesiba ku muntu nga takuliiko. Nkiddemu ne weesiba ku musajja ne weesiba ku mukazi wallahi billahi taala nga takuliiko wadde. Ogenda okuva mu relationship eyo ng'ofunye obusungu osinkana abasajja abalala ng'otomera batomere. Tobeeguya, tobawa kitiibwa, temuteesa, okwagala tolina naye oli awo olina obusungu okwata ekiruyi ky'omuntu omulala n'ojja okyambaza oba okituuza omuntu omulala. Nsaba ofumiitirize ku bigambo ebyo. Ekyokutya okuzaala mu basajja ab'enjawulo kya nsonga. Waliwo bye tutayita. Ate tetugenda kwesiba mu kintu kubanga ekyamaanyi kye tulinawo okubanga twewala okuzaala mu musajja omulala. Mukama akumpeera ekisa. Mukama akuwa amaanyi, Mukama akuwa obuvumu, akuyise nemu ebyo byonna ebikusomooza. Okolenga ng'ofuna ka business ko okateko katambule project ey'okuzimba egguke bulungi, otunulenga mu kayumbako oba kali bakalina sementi oba tiles zibeera mu bitundu oba oliwo soose kayingira nga kanfuufu, kyonna olisanyuka. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'ofuluma ng'oyingira. Mukama akuwa omukisa eri abakwagala, kyokka Mukama akuwe n'emikisa balabe bo bajja okuteekateeka okukolako obubi bawunzike nga bye bakoze bikwongera mu maaso, bikwongera kufuula w'amaanyi mu linnya erya Yesu. And you all say amen. Thank you so much for watching, darling.
I love you, darling. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998.